omulabi waffe omulungi wa the flashlight UG gwe yasubscribinga tukwebaza ate gwe tannaba kusubscribinga tusaba osubscribinge ku YouTube channel yaffe, Facebook page yaffe ne Twitter handles yaffe, ebyo byonna nga biri ku the flashlight UG. Kati eno program bwe tugenda gye tuyise pick of the week bwe tugenda obeera nga tukusoosotera ebyo byonna ebibadde mu political scenes mu week eno enamba bye tuzenga tukulaga wano ku channel yaffe, era nga muno mwe tugenda obba nga tukulagira aba political analysts biki ebigenda maaso mu ggwanga mu political scenes n'ebintu ebigwa mu ko eryo. Katandikira omwami Byarugaba political analyst, era ng'ono ye yatunnyonnyola ku ngeri okwekalakasa gye kubadde kweyongera mu ggwanga, era nga kuno kuva ku Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino kyayongera okwolesebwa nga Bobi Wine agenda Mbarara ne bamugaana okugenda mu bibuga. Kino kinaasoboka mu Central oba tugambe mu Masaka omukulu ono Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'azaalibwa. Katumulabe. Si kiwante kye bakola Bobi Wine mu Western region bagenda kukisobola mu Buganda. In fact awo ndabawo era abantu bangi bagenda kuddamu kufa mu Buganda Bobi Wine bw'akomawo. Si kiwanti Abaganda bagenda kukkiriza Bobi Wine bw'aba agenda e Masaka bamuyise eyo mu kyalo bagambe nti gy'abakolera rallies. Si kiwanti Abaganda bayinza kukkiriza. In fact nakitegeddeko kasooka beekalakaasa buli motoka kumpi ya government eri grounded. Obadde okimanyi? Buli motoka ya government yonna eriko UG bagambye nti tetambula. Bategedde obukyayi bw'abantu bwe balina ku bantu bali mu government ne bamanyi nti bagenda kuzikuba. Naye mbabuuza ekibuuzo mwe basajja mwe n'abakazi abali mu government. Bwe mulaba abantu babakyaye kati n'emmotoka zammwe mutya kuzitambuza nga mukyali mu buyinza, bwe munaabuvaamu mugenda emitwe egyo mugenda kugikweka luddawo. Bwebanga essaawa zino muri mu government muli ne mundu emmotoka mutidde kutambula nazo lwa bukyayi bw'abantu bwe balina engeri gye balabye gye mubonyabonya mu Bobi Wine. Bwe muliva mu bukulembeze mugenda kukweka ki? Obulubwa tulaba nti abantu babulinze era beetegese okulonda, naye ani agenda okulangirira? Agenda okulangirira ye mutuufu okulangirira oba tajja kusobola? Omwami Byarugaba wano wasinzidde n'abuuza omwami Byamukama nti akyalina omugaso mu Electoral Commission. Kati weyongere okulaba ki kino kye kitegeeza. Electoral Commission buli muntu nga bwakimanyi kantuntu ka President Museveni akayisizaamu abantu be just abanamurayiza. Naye kisooka nga batamanyi Byabakamono. Byabakamono y'omu ku bakadda judges ba regime era nga batamumanyi regime gwe yakozesanga okuwoza ebisangasango bye bateekanga ku Besigye. Byabakama abamuti mukimanyi bategeeze bino ebisangwe byaswazanga Besigye nga tibiri nayo. Prostitute gwe banyonya talina nsonyi eyabiwozanga ye Byabakamono. Ono chairman w'Electoral Commission naye kenyine yoke enza kyemunenyamu kumukozesa ne talina kyakukola. Bamuragira buragizi chovora na root chart political root chart abagikora si ye bamuragira buragizi. Omukulu Kalule Moses ono naye tulaba nti ayongedde nakatiriza ku nsonga ya mwami Byamukama, mwami Byarugaba, era wano wasinzidde n'alagira omwami Byamukama akola Electoral Commission okuvaayo okulaga abantu omugaso gwe kyeki wekitabo ekyo akite. Katukirabe kino. Mwami Simon Byabakama nze mbadde njagala nnyo aveeyo agambe bannayuganda olwaleero nti I'm not in control mu byokulonda ate nga gwecheya agambe eggwanga nti I'm not in control anga olungane ali mu control
The army and the police and other security agencies. Obunkenke bweyongedde nga tulaba nti ennamba y'abantu abafa abafiiridde mu kwekalakasa beeyongedde. Ani eyeekalakasa? Ba opposition oba ruling party? Omwami Byarugaba katuwe ki kyalowooza ku ani eyeekalakasa? Ba opposition oba ba NRM? Kyova olaba mbagamba nti guuniza abangi be mwarabanga ku luguudo bali planted by the state. Those guns. Yes. Kiki kye mbategeeza kambawo ekyokulabirako. Mukyajukira omulembe gw'ebijambiya. Mukyagujugula omulembe gw'ebijambiya. Baddeka 2015. Abantu we warumbira ebyalo e Masaka esembabule nga batema abantu. Kyazuulibwa oluvannyuma nti abantu abamu ab'ebijambiya bali planted by the state nga poliisi yebakozesa. Kino kyeraga bwerazikihura yaleeta abantu abagambibwa nti bali babijambiya be bakutte kumbe nga babapanze bupanzi. Omwana omu era omwana oyo nkyabuuza nti oyo omwana yalagawa. Kihura bwe yamutuusa ku media center omwana n'ataaja n'agamba nti ebyo byonna tubadde tubikora nga tukolagana ne poliisi. Tulaba nti n'omwami Wisdom Kaye ayongedde n'akkaatiriza n'agamba nti bano siba opposition be bali mu kuleetawo okwekalakasa, be baleetawo obuvuyo mu kibuga oba buli wamu okulaba nga tulaba okwekalakasa nga kweyongedde. Agambye nti nedda bano abeekalakasa babateekamu buteesi, they are planted. Kino kituufu oba si kituufu okusalawo kuko. Naye katulabe omwami Wisdom Kaye kyatugamba ku nsonga yabo abantu abeekalakasa. Ne muyingiramu bano ab'effujjo bakyayise Bobi Wine otegedde. Naye lwakubanga abantu b'ennaku zino bagezi muganda wange babayiga obukodyo bwammwe nti mu demonstration za Bobi Wine muteekamu abammwe ababbi n'abakuba abantu. Kyova olaba kino kye bakoze okukuba abantu amasasi babadde basendinga message bannayuganda gye baganye oggula abo ba planted people nga olaba abapista abatambulira ku Bobi Wine kati gwabo baaki n'omukulembeze wa poliisi n'agabo tabamanyi nalaba mati yochola something yagambye bane mumpereze report nange abo sibamanyi. Ate wetuddako ku bantu betumanyi nti bebalina obba nga bateekawo obukkakkamu mu ggwanga be balina okufuuka okulaba nga gavumenti oba n'abantu sekinoomu babateekawo okubeera nga bakakkamu era nga tebalina buzibu bwonna. Naye ate wano tulaba nti omwami Byarugaba agamba nti ye kya buswavu nnyo era kireetawo ennyiike mu maaso g'abantu nti ate bano bannaddiini be basinze okubeera nga agamba nti bannaddiini bano tebalina bumanyirivu ku nsonga za ddiini era tebagendera ku mateeka ga ddiini wabula ate beekubira ludda. Ekkanisa ya Uganda tufunangako Archbishop alidde alongono. Mu nsi ezisinga obungi ababishops Archbishops be balungamya zi government geziwa babagamba nti nedda owabye. Naye ffe abaawano yellow envelopes zipajero zabawa nga barayira ezo zonna ziringa bribes okuva eri mukulembeze abasinga obungi yabagalawo emimwa kubanga bapasita gwe mulimo gwabwe. President Museveni ake kutubuzaabuza kimanyi nti bapasita omulimo gwabwe kubba abagoberezi. Pasita omu n'agamba nti olunaku lwa mpeta nja kugaba empeta emitwalo 10,000. Ninga government evuddeyo to regulate those prices. Government ey'omuliraano emu, in fact government y'e Rwanda yabagobayo bapasita bano tibaliyo. Yateekako n'ekiragiro nti buli muntu ayagala kufuuka pasita abeere nga alina diguri mu theology. Naye wanu gwe nanti kasito sagule ekigambo kya Katonda ebya pasita wano abine ba pastors bano bwe tulina obo buli pasita ekkanisa ye yebeera bizinesi ye. Omwami Wisdom Kaye ono ye nga taggwayo azzeemu n'akomerera bapasita bano abeefuula abannaddiini naye ng'ate tebalina kye bagatta ku ggwanga. Naye azzeemu n'akomerera
bannaddiini naddala bapasita nti bo tebalina kye bagatta ku ggwanga. Katulabe kino. Bapasita baawano kwegamba bajjemu butayiga bwe bagenda mu America kujjayo ssente mu bitongole byabwe. Tebakoppayo kiri kirungi nti epasita wadde oyagala president naye osobola okubako statement gy'okola gwe ne batta abantu 50 poliisi n'amagye ne tubulwayo pasita agamba nti naye bannange mwakoze kibi. Kakati wane Uganda tulina kunoonya values zaffe ze zitya. Tibwosangayo omuntu agamba nti nno poliisi ntuufu okutta abantu oyo oba ovudde ku kalakita. Kitegeeza Bobi Wine we wanaavaayo bannayuganda bonna mu bungi ogenda okulonda wallahi ne banabba akalulu kano aba tumaze. Obadde okimanyi nti gavumenti byegenda ekola ate byeyongedde okugisiigisa obukyayi eri abantu ate ne bweyongera okwagala Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi okusinga ku ngeri gye badde bamwagala. Bino si bigambo bya the flashlight Kiji wabula omwami Byarugaba yabituwadde. Bobi Wine abire n'abantu batono ekyo tikisobola kumma Bobi Wine akabu. In fact kyongera kumukolera akabu kubanga abantu b'okubatiya gaasi n'amasasi obwongera obunyiivu n'okwagala Kyagulanyi tosobola kuba kubatiya gaasi n'amasasi n'ogamba tibagenda kwagala gu Mr. Museveni. Tikiriiwo n'akato oba olusi abikola ekyo kyamutaawaana tulina kubanga eyo ebiseera ebisinga bw'obeera omusajja waka abaana ne bafuuka ababbi bonna gwolowooza ate nobwe bafuuka ababbi bonna gwe n'osirika n'obeera ng'obawolereza buwolereza bumanya nti gwobapangira babeere n'abantu kyovulaba tosobola kugamba nti President Museveni corruption iri mu ggwanga atagimanyi abitegeera. Tosobola kugamba nti ekibattaka kiri mu ggwanga atakimanyi buli kimu akimanyi naye ebintu byamusinga amaanyi n'abivaako ebimu nga ng'obubbi obulifumbekedde mu gavumenti bwebuta. In fact obubbi obuli mu gavumenti guli ng'omusaayi gwe banziramu omusaayi nfa kati gavumenti bw'ogijjako obubbi eggwawo. Bino byewuunyisa naye ng'ate okusalawo kuli eri gwe omulabi wa the flashlight Kiji. Poliisi ekontanye n'ebigambo poliisi wamu ne Ministry wa Security General Elite Mwine bakontanye n'ebigambo bya President Tihabura Museveni byayogera nga ajja ku bukulembeze nti ye si wakubeera ku gavumenti etali emu bwenkanya naddala ku bantu abafudde. Bino weekiri oba si kituufu? Minister wa Security aba ategeeza nti gavumenti ya Mr. Museveni efuuse failed state. Eggwanga lino lifuuse failed state. In fact mu bigambo bya President Museveni ng'amaze kurayira mu 86 nga tanarayira yayogeranga bw'ati sisobola kupresiding over ku gavumenti abantu we basobola okufa nisimanyi anaabase owulira kati minisita w'olwaleero kugamba nti bonna bano abafudde tibamanyi anaabase agezaako kugamba nti President Museveni kino kye yayogera yali asaaga busaaze n'okulimba ng'alimba bibino bituuse. Minisita mu kifo ky'okuvaayo n'asaasira ab'enganda abafiirirwa abantu baabwe yo badde kimanyi teri mukungu wa gavumenti eyavuddeyo okusaasira abantu abafudde including the president. Nange mbadde sinababawulira kabe president tanavayo okusaasira abantu bano abafudde ab'enganda zaabwe abaliwo okubasaasira. Nga enjogera y'Abaganda weegamba nti okalya ddakadadda Skembuga nti afune ekyokulabirako abantu abadde kumpi ne President Museveni. Si kirungi kuvuma abantu lwakuba olaba nti olina w'otuuse. Katubirabe tufunemu ekyokuyiga. Mwami Mbuga ekyokubiri kyalina yandirabidde ku ba Brian White mye bakusaasira bazze bakolera President Museveni. President Museveni talina mukwano ojja kwogera ebyo oyagala okulaga nti people power yaba hooligans n'abantu bo bakimanyi nti bano abafuga ate bo ba hooligans nnyo okusinga ate bano kubanga mu kalulu kaabwe primaries z'NRM zokka zafiiramu abantu 10 ruling party
ng'abantu bakaalakaala n'emmundu. Olwaleero abantu basanga muleeya bayina emmundu. Olwaleero omuntu akuba omuntu esase uniform zaabwe tekuliiko mannya. Ku level ya Mbuga Sani Musobedde taking a side. You come in the middle. N'ogamba nti tabaganya abantu. So si kusiga bukyayi. Kubanga buli wotwala side information yeefa. Kati waliwo ajja okugamba nti Mbuga atwepankirako kubanga mugagga. Lama nti ye omwami Kaye wisdom tasirikidde tasirise busirisi ku nsonga za SK Mbuga wabula ye amuwandulidde omuliro era n'amugamba addemu afune setback atulemu yekkaanye ategere ki ekiyinza okuddirira singa oba oyogedde bwogezi nga tosoose kulowooza. Omwami oyo kabitulageko tusobole okubeera nga tusanyukamu ate nga wetuyiga. Kati kikulaga mu gavumenti wabeerayo abantu abeetamiddwa abantu. Kati Mbuga we yajjeeyo akatweke batugambye kaliweeka kalinga kankima. We yakajjeeyo amanyi yali amanyidde okuteekako enkofiira. Bannaye abasajja bateekako enkofiira obutwe bwabwe buba bubi. Obula kwate buyitamu mpewo. Nange omusajja we nalabye akatweke n'obutu bwe. Obutu bulinga goolo z'eno munankani Nakivo Stadium. Mwe goolo za Nakivo Stadium eno yakka bweti n'eno. Bakukino hamu kyali mu kuzimba. Kigenda okuba ku mutindo. Naye kati yali Nakivo Stadium yali awo obumwa obutu buli bwe buti bulinga ebintu nabyo SK Mbuga. Tawalaba gundi Simigo tawalaba gundi eno film ya Lord of the Ring nga buli makasejja bakaita Simigo akatwa kalibwe kati n'obutu buli bwe buti oyo ya SK Mbuga wejje ko nange nkofira nenda omusajja ngo muwadde nange nalabidde ddala Simigo kuba film twagiraba. Webale kubeera mulabi mulungi wa the flashlight Chigi naddala ku program yaffe Pick of the Week era nga muno bwe tubadde tukulagira biki ebadde bigenda mu maaso mu week bwe tubadde tuzenga tukulaga naye ate oyo yabisubwa naye afuba okulaba nga tetumuleka mabega. Mbadde Shamim Ssenkungu ku the flashlight Chigi naye ate mbajjukiza nti mu subscribing kweno YouTube channel yaffe atanaba ku subscribinga ate ya subscribinga like share sobola okubeera nga tusigala bumu wamu ne ku Twitter handle yaffe ne Facebook page yaffe eri the flashlight UG. Beera bulungi.